Buterebo mulungi ali ku Spark TV nkwaniriza ku 21 questions amanya Zemilka Irene. Olunaku olwaleero tuyingiddewo mu ngeri ya njawulo, tuyingiddewo mu n'akayimba akagamba Kasengejja ate ne tumaliriza nga tugezeeko n'eri nga twebaza Mukama nga tumugamba nti no onjagadde, you keep on blessing me. Ndi musanyufu mu ndamu nze. Olunaku olwaleero ku 21 questions omuntu gwenkyaziza olunaku olwaleero bannange wa njawulo agenda kubanga atunnyonnyola yabulirawa ekisooka lwaki atuyisa mu Kasengejja ate oluvannyuma ate n'atukyusa wano nawali. 21 questions jjukira bannaffe abateekamu ensimbi be bannaffe abannumidde bagamba nti gwe wena mukwano eyeetaaga ssente toddaawo okweraliikirira bo bazze okusangulako amaziga bano bakuwa ssente munnange zitaliko omusingo gwonna gwe ky'olina okukola nti bwe weewola mukwano ateekomyawo ssente mu nnaku 15 nnaku 3 nnaku 45 n'ennaku 6. Yes, numida bo bagamba nti munnange gwabeetaaga genda ku ssimu yo ogende mu Google Play Store o downloading Numida app ojja kuba ofuna ebisingawo wabula gwayagala obbakubira essimu osobola obbakubira ku namba zaabwe zino wamanga 0800100240. It is 21 questions nga bwe tuyingiddewo olunaku olwaliro omugenyi gwennina bamuyita Maureen Kansuubira otegedde Maureen Kabasiita. Ogamba otya mukwano? Ndi bulungi. Banage ng'olabika bulungi. Amina. Hallelujah. Kaskini. Hallelujah. Maureen lwe nasembayo kulaba. Paka nakati bwonyerira okikola otya? Banange. Nze ndowooza kiva mu mirembe. Weewadde nnyo emirembe? Kama yagimpadde. Naye nga nange ngikozesa bulungi. Sirina gwe mpalana. Sirina gwe nnyigira. Otyo? Omanyi okubeera ng'olina emirembe kikuzza buto. Bannange leero tugenda mutegeera buze ku mulabi wa Spark TV. Bannange nsanyusa okubeerako waneeno ku 21 questions ku Spark TV. Abafaani bange bafaani ba Sheno nsanyusa okubanga mundabako n'okumpuliza. Babulira amanya gwani amanya matuufu? Amanya matuufu Maureen Kabasiita nga bulijjo tegakyuka. Okay. Yes. Oyina we weyitira Maureen nga toyagala ddimalayo. Bwe nali nakatandika kati abantu ne batandika okujjuzaawo Maureen biki ebyo bwe batyo. Kati ne nsalawo nkole olibawe mu bujjuvu baleme kumteekako kigongo katende. Yeah. Okay. Maureen ali atya? Maureen mulungi. Maureen ali bulungi. Maureen wano w'omusanze wasangibwa. Okay. Maureen atambuza bulungi obulamu bwe mpola steady but sure. Okay. Music wamutandika ddi? Music namutandika dda. Edda abantu tubalaba like onolooza nti yatandikira awo naye nze natandika professionally or public wise natandikira era mu kanisa nga ndi muwala muto. Then unengenda Mtaska Project Fame season 3 that was nosokuba amaloboozi eyo abantu we bammanyira. Yes. You know nagenda okudda e Kampala okuva Nairobi nga ndi star. Ngoli star. Nogenderawo mu fusion band over? After like a month nengenderawo mu fusion. Tuwayoka akayimba ke wayimbe ye Kenya. Kenya. Kusuulireyoko katono. Kenya nayimba, waliwo lwesobola yimba wano, naye nayimba nyimba ki nayimbayo akayimba k'Oluswahili. Sioni wala sisiki, penzi lako lalitia wazimu. Bannange ogiyo olutiko. Mkono wangu wa kulia ni wewe tabasamu. Maureen okimanyi bw'oyimba nti n'otuyiwa olutiko. Bannange. Ebigambo bibadde bitegeeza ki? Sijja kulimba sikyajjukira. Saagala balimba. Kati ovuddeyo okomyewo ogeze mu fusion band? Yes, nengenda mu fusion ng'etandika. Nenkolayo obuyimba bubiri bwe tutapromotinga akamu bali bakayita Sweet Maria. Bafaani bange kungwa bakamanyi. Then nenkolayo n'akalala bakayita Kathy. Then awo. But still written by the same person. Yeah, no. Sweet Maria was written by Nins Henry. Okay. Then awo nalyoka aleeta Akasengejja. Yes. Akasengejja banaye katukolera. Bannange. Era nebaza nnyo Nins Henry banaye yankolera kubanga paka kati olimba abantu bakyalwagala. It's a classic. Bw'oyogera Maureen omuntu ateekako Akasengejja. Abamu bampita n'Akasengejja se. Olimba naawe? Yo tolaba nina okwemalayo Kabasiita kuba bamu bampita Maureen Kasengejja. Birungi ki bye wafunamu oluyimba? Kumanyibwa majorly.
n'okuggulwa amaaso, you know. Honestly, abantu abasinga bamanyira. Okay, half of my funds bava mu Project Fame. Then ate mukama na East Africa yonna. Yes, East Africa kuba twali competing East Africa wise. Then abaddako batandikira Kasengejja. Okay. Yeah. Okay. Maureen oli mufumbo? Siri mufumbo. Naye banaye ekibuuzo ekyo kireetera obuzibu. Abamu bagamba simanyi anoonya bannange. Kati kwegamba simanyi naye saagala. Lida fenga ba fans twagala tumanye Maureen waffe. Siri mufumbo. Okay. Era engalo zino oziraba. Siri mufumbo naye tusuubire yaawe agenda oyita mu Kasengejja. Nkyasengejja. Kasengejjeza ne Kasengejja tekanafuna. Okay. Maureen, ekibuuzo kye nnina wano buli omu ambuuza Milka Maureen abuliddewa. Twagala tumanye. Yatufulumiza ennyimba n'amala n'atusika mu kebo. Kiki twamukola ki? Obadde obuliddewa? Mbadde mbulidde mu kanisa. Walokoka? Nalokoka. Kiva ku kino okola decision eno? Wange nataataaganyizibwa nga sinnalokoka nenfunamu. Tuyisizeemuko. Nenfunamu emiggo obuswanyu. Nga Mukama yakubye akunyiza ennyindo. Okay, challenge ki gy'osanze music industry nga gwe? Right now the challenge I'm facing is the crossover from eri gye bamanyidde mu secular into gospel. Okay. Kubanga abantu balwawo kyuka. Abantu bwe bakumanyidde mwe baba baagala, you know. Obere, you know, people don't like kwegaba baagala nga bwe watandika bw'obaawo kyali. Okay. You know, but then naturally I think okukyuka. There was a time when nakyusamu kooba mu style. Ne bagamba ate kakati fetuba abantu bakumanyira yeri mu Kasengejja. Okuba style ki? Nze nagaana okubeera boxed. Waliwo akayimba awo kewakuba ne Mr. Mike, Sir Mike. Akayimba akakaskaati. Akasikaati. Style eyo nga wagituulamu bulungi. Kituufu mwattu. Nze kyova olaba mbasagala kugamba nti nkola eno genre nti oba biki. Nze buli wamu ngwawo Mukama yampa nti nsobola okutuula buli wamu. Of course there are some styles where I'm better, but sagala kwerimitinga nti nkola kino. Njagala buli bwe mpulira ekintu mbere nga nkikola. Okay. Ntegeddeko nti no oyina akayimba kewafulumizza. Yes. Anjagadde. It's an inspirational song. Kagenda katya. Bakalabye naye ddamu kabayitiremu. Amen. Amen. Anjagadde nyakoze byekisa. Amen. Ebirungi bye nali sisuubira. Amen. Byampadde. Kwegamba nakayimba ekowinga nakayimba n'omusumba omu bamuyita Silvio Mukisa. Naye ng'atandika ensiike eno ey'okuyimba. Kyova olaba nti nyimba naddamu. Onkoledde ebisinga ebirooto. Okyusiza ebiro essanyu limbuzizza otulo. Okay. Njagala kumanya challenges ki oba buzibu ki abayimbi aba transitioning okuva mu secular ne badde eno mu bulokole ze basinkana bayisizemu. I think one of the challenges is abantu kumanya, you know, because it's like people are receptive of their own. Kati eno abantu abamu bannengera ng'omuntu wali mu church naga ate oyo kwegabambi nga tabitegeera ng'ate alinga eyeesikamwe ng'agamba onoonya ki eno ate nga mwattu eno gye tulina okukola fenna gye kiggwera. Yes. So yo challenge waliwo Job Pro I think oba omumanyi yaŋŋamba munange ekyo kyakiva bajja kusooka bakusosolemu. Okay. You know, ososoddwa? Kind of, yeah. Yes. Music yabaddeko rejected? Not per se, but tebali willing to include me. Bani abakusosola? Machachi gakusosola ki? Si machachi kubanze wano wokka wembadde. Naye abayimbi oba abategesi aba gospel, yes. You know, bebo. Naye nze ndowooza with time bwenaaba nga nnyongedde okufulumya ennyimba bajja kuba they have no option. Naye ofulumiza ennyimba z'abalokole nnyingi zibamenyereko. Waliwo lwe bayita nzize, waliwo lwe bayita gwe wannonda,
then kati naluna njagadde, and then I'm also hoping to release more. So kyogamba right now Maureen bana abategesi b'ebivulu bya gospel tebakuwa muzindaalo tebampa bakyakuteeka eri mu tasika ebbawulidde omulanga tugukubye bambi mumuwe mukyala yalokoka ekirala kyentegeddeko okugambye batugambye mbu bwe twapostinze ne bagamba nti naate ku kyaki gy'oli abayimbi gwe abakulira nze nkulira abayimbi wano babulire director music director bwe wayingira mu kyaki abalokole bo tebakusosola waliwo era paka kati abakyansosola waliwo abakyansosola like kwegamba oba beesika mbagamba tannaba tetumwesiga talina mwoyo gumala abefuula bannalwoyo abo kwegamba bampe waawewa abo naye munange nzijukira ne mmanya olugendo lwange bwomu of course kale kiruma era oluusi kindeetera ennyiike but I persist munange sitebampitanawo okulokoka nze tubwire ku kyewayitamu saagala nnyo kuddayo kubanga story yali yafuna obudde bwayo naye nga nali omulokole before naye nga omulokole akola byayagala obuze nkola byenjagala naye nga I'm professing Christ naye nga si kola butuukirivu bwakyo nedda ffenna Maureen ekyo tukiyitamu emyaka obeera mu Sunday school bw'otuuke nate ebyensi we bikuugula naye Mukama bw'aba yakuyita gye buva ne gye bulaga oddayo kuba naliyo nakomawo dda Maureen ekirala kyenjagala obuuza ogwawa mu music industry ntegeeza association federation kuba tulina we twakulabako emabegako eyo ndi ku federation lwaki osalawo federation omanye ekintu ekinene I think oba kiba better bw'olaba ebinene nga bitambula obyegattako omugendo ogwo gwegattako so that you're not left behind olaba nga abantu abasinga obungi bali wano I think it's better that way kubanga abantu abangi babeera nesse gwe script ya copyright wagitegeera kuba abasinga bagamba nti Milka Federation yeyina osooka okunjigiriza oluzungu lwa copyright gwoyogera ki ku copyright oluzungu lwa copyright tolwetaaga weetaaga mateeka kubeera in place nakufuna tteeka eryo kubeera nga bweriri ng'ofunamu si buli omu tetuli bannamateeka but we understand mu bufunzefunze nti kino ekintu kiyinzikiriza okufuna mu mulimu gwange for generations to come and now you get ekyo kikumala teweetaaga kutegeera kakwakkulizo na bukoma na full stop oyina kyoyogera ku nnyimba zino empya abantu ze baproducinga ne ku nkadde ze mwakolanga tumenyere bwe tuba turatinga zino ziri ku 30 ffe tuli kwa 100 kulwaki kubanga amakulu temuli amazima newewuunya oluyimba lwakiba lwagala terulina vaasi tekwatagana na korasi n'ayingizaamu awo ebigambo ebitategeerekeka oba okitegeera I believe music is a tool to inspire to teach kakati aga amakulu bwe gabulamu kyova olaba teziwangala kyova olaba paka leero omuntu asuuka nange bannange Kasengejja waliwo wenva omuntu wangambye nti omanyi nti ezo ennyimba zaakola amaka omanyi nti zaakola amaka zaazaala n'abaana gamba wali tolina nakwetaaga kugamba muntu akwogereza bigambo bingi ng'omuweereza kayimba buli kimu n'akifuna oluyimba lweyogerera lwokka naye kakati mu butuufu ezo ennyimba g'amazima temuli mulamwa it's just hyped kubiyitaayitawo awo mangu naye nga nze ndowooza tulina kuddayo ku musingi ekirala ki ku inspiring okukola music one of the things that inspire me is the fact that I can sing, know. Olaba abantu abatasobola kuyimba bulungi basobola okubeera nga bayimba then atenze kubanga Katonda yampa ekirabo kino kukigabana n'abantu to sing and share with the people okumuddiza amatendo n'ekitiibwa kubanga era ye yatuwa ebirungi byonna bye tulina that is I think my number one then n'abantu abalala abantu abalala they inspire me abayimba obulungi then in life itself oluusi ennaku endeetera okuyiiya oluyimba ate oluusi n'essanyu
nalyo ne lindeetera okuyimba. Wow. Yeah. Kiki oyogera ku music ne politics? I think they go well hand in hand. How? Even when you look back, no tunulira mu biseera bya apartheid South Africa, no tunula, you know, music tool nene nnyo. I think politics and music work well hand in hand. Kubanga music asobola okujjayo eddoboozi ly'abantu kye bawulira. You know, oba banyigirizibwa oba basanyufu. It is a mode of communication. Okay. You know, maybe ekintu kyotandyogedde ate n'okikola ki n'okiyimba buyimbi n'okiyisa mu luyimba n'abantu ne bawuli kubanga omuntu asobola okuyimba obuyimbi ne bategeera nti musanyufu oba si musanyufu oba n'ayisawo message nti abantu mukole bwe buti oba twandikoze bwe tuti. Okay. Maureen, abantu bonna ababadde mu band olinayo any night yonna wadde walokoka okyalinayo nights? Sirina night because saagala nnyo kutabika. Okay. I don't trust my sekkiriranya ate sekkiririzaamu kimala nti I can handle that life with this life. Kiri kiyinza okuntwala. Because era omanyi omubiri kwegamba ekintu kiwabaamu for a long time okukyejja mu system kitwala time. Kikutwalidde ebbanga kyo kijja mu system yo? Okera ku machanto oyinayo bookings nga ne boyita ku club ne bakuwa microphone akayimba n'okawulira tonyeenya mutwe. Yeah, kintwalidde kyantwalira omwaka nga mulamba. Kyantwalira omwaka mulamba, but for now ndi mpezeze emyaka 3 nga ndi mu kanisa. Oyinayo regret yonna mu secular music gy'ojjukira? Waliwo oluyimba lwe nakola n'enkola ka stunt. Okay. Era buli bwe nkyogerako bafana anvuma. Naye era sina buzibu naye era mu buli interview when I talk about this I say in advance nsonyiwa, but I don't mean any harm, but waliwo ebintu ebimu nga bw'otabyogerako towona obuterevu oba okitegeera. Kati nze ate era tegwali musango gwa bafana, gwali musango gwa manager eyali amanaginga mu ebyo ebiseera bamuyita Edirosa. Nangamba tutunde oluyimba mwefule mbumunywedde Edirosa. Yansindikiriza mbu tukolawo stunt mbu neefule mbunywedde enjaga nga passed out in studio. Twali ne producer Crutch ne bakwatawo ne twefuula mbunzirise ku njaga naye nga mu butuufu sinywanga ku njaga. Bafana ye yakirabanga mukikola yakiraba era n'akisupportinga naye simunenya. But I regret it because that's not who I am. Okitegeera omanyi sometimes pressures za industry zituleetera okukola ebintu ebitali us, and when you betray yourself that's the highest betrayal of all. So Maureen, kyogamba nti ffe abayimbi baffe bakola stunt ate ffe ne tubaataakinga nga bafaani bwe it's a stunt babasibe bakireese ekirowoozo abeera manager. Ebiseera ebisinga yasindiikiriza emabega era ebiseera ebisinga teri muyimbi muntu gwawulirizanga manager we. You know, era bwagamba nti tukole kino munaye nga naawe ogamba wange ate bwananzirukako kuba kati essaawa eyo gwe nayina you know, ate teyakola nnona bulungi ekikwewuunyisa naye nze nange nalaba essaawa eyo ate saakirowoozaako nga kikola nenkikola, but I regret it because it portrays. Anti musakiro oba tolina mwoyo mutukuvu agamba nti ekyo kibi kyokola bw'okola bukozi ne muyitawo aizulu. You know, it portrayed a side of me that does not even exist. Okay. You know? Omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions njagala okujjukiza bannaffe abateekamu ensimbi be bannumida ndowooza omuwulidde omukyala Maureen Kabasiita agambye nti munnange musacula bingi byokola naye ebiseera ebisinga ziba nsobiza abamanager. Njagala okujjukiza bannaffe abateekamu ensimbi be bannumida bagamba goyina munnange yeetaaga ssente basobola okuwola ssente mu ssaawa 24 zokka gwe kasita okwata essimu yo n'ogenda mu Google Play Store no downloadinga Numida app ojja kuba munnange osobola okufuna ssente zino. Yes, gwe kyolina okukola kumakinga sure nti ssente zino mukwana ate ozisasula mu nnaku 15, 3, 45 n'ennaku 6. Yes, bagamba nti gwe ayagala okumanya ebisingawo osobola
bakubira ku namba zaabwe zino wammanga 0800 10224. Nawe ayagala okumunanga ofollowinga show zaffe zino ez'Oxpac TV zonna zonna okuva tutandika paka sawa ez'ekiro munange genda ku YoTV osobola odownloadinga YoTV ojja kuba ofuna show zonna eziri ku Spark TV esinga okunyumira naddala 21 questions. Tukyeyongerayo n'omukyala Maureen. Maureen, yes. Tuvuddeyo okuba kati musachula bikadde kati tuli mu kipya. Kirungi ki ky'ofunye mu gospel music okujjako okususula? I think okunywezebwa ndowooza gwe ng'omuntu nga nze omuntu mu bulokole kubanga buli bw'oyimba oluyimba olwo lukujjukiza ate ebiseera ebisinga mbeera njogerera ddala ekyo kyempiseemu. Olinayo korabo yonna mu gospel gwe waakozeeko naye? Anti olwo we bayita Njagadde lwe nakoze ne Pastor Silvio Sofa naye nga nandyagaddeyo kakolabo ne Pastor Bugembe awo. Nani omulala? Pastor Bugembe. Mambi Maureen kamuwe. Mambi akampe. Akakuwe. Timanya ajja kampa. Ani omulala? Tugenda kamutuusaako. Maybe ne Pastor Twina Hubbard. Yes. Okay. Yes. Ate omulala Levikson. Ne Levikson. I've wanted actually a collab. Ate Gabi Ntaata maloboozi gamwe tegatuula. Gasobola okutuula. I think it would actually be a good idea. Tusubireyo any concert? Concert, I cannot say for sure. It's not my priority. For now? My priority is recording. Okay. Kubunyisa njiri mu kuyimba, ku encouraging abantu mu kuyimba. But buli kimu kibeera kirungi mu kiseera kyakyo Bible bwegamba. Okay. So mu kiseera ekituufu. Batugambye mbu Sibya Spark TV mbu besides being a music director eno ku church ewa Pastor Namtebi ate oliko omusumba. Ndiko ki? Obuulira enjiri. Enjiri yo njibuulira. Ogenda ne ku streets? Ku street sinnatuukayo njibuulira online. Okay. Naye nakirowoozaako ekya street ekyo naye ne ngamba oba naasasamaza abantu. Courage. But I think it can work. What do you think? I think you can. I think you can. You're pulling a crowd. I should try. Tugende tulokola abantu. Lwaki tetutandika n'abayimbi? Bewalekayo eri mu sachulo balaga amazima. By the way, era kyenjaga. Ani gwe wandiyagadde osooka obuulira enjiri singa otuulako naye? Rema Namakula. Kurachi. Kubanga first of all she sings so beautifully. Eddoboozi lyeryo ndikubamu nga liyimba gospel. Okay. Ayinza okulokola Uganda yonna. For real, yes. Maureen, akayimba ako k'oyimbye mbadde nkawuliriza. Bannange ne mpulira olutiko olina w'oyimbyawo mu Luganda. Ddamu bayimbiremu. Onkoledde ebisinga ebirooto, okyusiza ebiro, essanyu limbuzizza otulo. Chobola banze nsiba nkutenda n'ennyimba oluyimba you are worthy my Lord. Okay. Ekirala ekibuzo nga tetunnamaliriza. Olina abaana bonna charinga mu music industry? Yeah. Nina abawala abato n'abavubuka abato bangi wano mu church. They are very gifted. Balina amaloboozi masufu. Era essaawa zino ndikuba mujja kubawulira nabo nga mbaleese ku scene musubireyo new talent from church. Akataleke ka ku 21 questions. I just appreciate my fans all over Uganda and all over East Africa and wherever they could be in the diaspora. Mbagala nnyo. Thank you Spark TV. Thank you 21 questions. Thank you Pastor Imelda Namtebi. I love you. Bangambye mutava ku nnyonyi. Anti kati musumba wange naawe omulala atava ku nnyonyi oluusi muwerekera. Buterevu oli ku 21 questions bwetyo wetambula korairo tubadde n'omwana muwala Maureen Kabasiita mukwano Kabasiita. Maureen Kabasiita ayina akayimba akapya bannange mbasaba yonna yonna gye muli bambi mugende ku YouTube channel ye mujja kuba mukafuna bulungi akayimba kagamba Anjagadde. 21 questions ze Milka Irene tudde mu lunaku olulala. Bye bye.